nga mkola sente mwesiza akole kya sente zakole ki ansavingirengako kwata account namanyi Alex telekerako sente ezo kuki kunterako ku account yange naye namupiininkanga nga mugamba nyo bw'oteekayo sente making sure receipt okola ki ogindeetera bakyala abali eyo receipt yagimpeerezanga nga manye mwana mulenzi anteerako sente receipt yagijjawa Hadija receipt yazijjanga ku NASA eza Centenary Bank ntudde mukyala ntudde mmanyi nkola ki sente ziri ku account nsave sala amagezi nti omwana addenga ne munne waka owuwe simuwuliza nagula esimu emirundi 3 ew'omwana omulenzi muwulizengako naye nga sente bw'omuweereza abula ku online abulako emyezi nga 3 n'alyoka adda yes sente zasooka nagamba nti simanyi maama yali mulwadde ne bazikozesa mu bulwadde naye nga ntisooke omuntu akumira omwana bw'aba alwadde ne bamujjanjaba tekina buzibu nensindika sente omulundi ogwokubiri naawo nagamba nti sisita we yagula esimu naye sisita we n'akola ki n'afuna ekirowoozo ekigenda ebweru nti sisita we n'agenda n'esimu nenkimira omwana omuntu akumira omwana tisooke omulundi ogwokusatu Hadija naweereza sente ez'essimu bagule omwana esimu omulundi ogwokusatu awena kati nga tufunamu awo butakanya bangobye n'abaana nembeera Saudi mu kiyumba kya mukama wange nga sibitegeera kugamba andye n'omulimu nagwo negayira bwegayiriza okunsasula n'abaana Uganda nabo yakuleetera ekirowoozo kya kutoloka nolanga mu butuufu kyoteekeddwa okukola kulw'abaana kyentegeddwa okukola kuba nga nfunye obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nga nina okukola kyenosalawo okukola naye nensaba mukama nenga mukama anfuluma nsaba ompa omukisa 270 awe watyo yes antuka mu banka nga omuwala abakyekinga sanga bangamba sente zoyagala nga size eziriko sente wazijjako dda ndabako wano olinako $1 million Hadija awo saddayo kutegeera wabula naddamu ne mbuuza eki nnyabo gambye eki nti wano sente tulabawo $1 million oli kazini wange gye yateekako yes kati nengenda wani nenegumya ng'omuntu nengenda ewa manager nemubuuza ate bano nga baŋŋamba bino nti sasevinga nga sente mbadde nga bwerumya kyalo kiri awo kwegamba kati oyinza osanga wano ennyumba Hadija then n'ennyumba endala ng'eringa eri tolaba neiba ekyalo kiri emunda eruweero gye yakwata omwana n'amutwalira maama we sente n'azikosa byonna mbifuna akoze eki nkomyewo wano kati mu process eyo ng'akola ki nkola sente nkola ki bansasula bulungi buli nyumba gye ngendamu ng'omanyi oweereza zaakajjansi fees myaka gye mazeyo gyonna kaŋŋambe natandikira ku myaka mbala myaka nk'ebiri n'emyezi egigwamu awo nga mpeereza school fees manyi mpeereza sente wa essomero ku St. Anthony kumbe ye yakola ki sente yali andyanga ndye gundi Hadija bannanga amalungi abali ku HK Media ebyenena mu nsi tebiggwayo bano be bantu baffe njagala nkulaga ensi bwefaanana abantu engeri gye batambuzaamu obulamu so that otegeera obeere careful olunaku olwaleero ndi ne Susan tokaaba mukwano annyumizaako engeri gye yawaamu friend we sente atwale omwana ku ssomero omwana n'amutwala mu kyalo ate sente n'azirya it is so painful banaye tokaaba nange sikaaba tokaaba mukwano kijjaku abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi in your latest updates and celebrity news life experiences and adventures tutunula ku bulamu bw'abantu olunaku olwaleero ndinako omwana omuto
abaana bazaala nga bakyali bato bambi n'olowooza nti muntu mukulu naye muto. Bamuyita Susan, yali akolera eyo ku Kyeeyo. Agamba nti yasindikanga ssente e Kampala ne bamusindikira risiiti nga bamuweereza za ku NASA. Agenda okutuuka wano eno nga ku ssente ze yakolera emyaka 3 ayinako akakadde kamu. So tugenda kuba tutunula mu mboozi ye tulabe omusango gwe n'omuntu gwe yateresa ssente gutuuseewa. Yafuna okuyambibwa pozi gwali ku HK Media. Bw'oba osobola okubaako n'engeri gy'oyamba omwana ono osobola okuntukirira ku namba yange ey'essimu ate ne tulaba butya bwe tuyinza okubeera nga tumuyamba. Njagala okubebaza nti mwebale nnyo okulaba HK Media, mwebale nnyo okusubscribinga, mwebale nnyo okwagala programs zange. Abaana bali ku TikTok munsharinze nnyo. Ndabako owa SMK Media, thank you so much. Ndabako Stargal International, thank you so much, I really appreciate. N'abalala abesinaba kulaba nja kubalaba mpola mpola. Mbajjukiza nti baganda baffe aba Speed Express Tours and Travels company ekakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Baganda baffe aba Rust Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamanyi. Poza ate ne baganda baffe aba Double Blessings Overseas Limited nga bano be bakuwa loan okuva ku million mpaka ku million 10 nga yabankuba Kyeeyo. Bankuba Kyeeyo oyagala kusaba loan teri agenda kuwa loan ng'oyise ku WhatsApp. Teri yagabira loan ku WhatsApp nga takumanyi. Sindika omuntu ali e Uganda akubira aba Double Blessings Overseas essimu agendeyo abannyonnyole abawe essimu oyogereko nabo ajjuze empapula ajjuze forms nga bwe zirina okubeera kubanga teri agenda kuyambira ku WhatsApp. Muyitiridde okunkubira nga mugamba ennamba y'abawola essimu teriiko tubakubira tebakwata WhatsApp tebaziddamu. Tewali yagenda kuwola ssente ku WhatsApp nga takumanyi. You must send somebody gwomanyi okuva ewaka wammwe agende alumbe ku office ayogere n'aba Double Blessings Overseas Limited balabe butya bwe bayinza okuyamba. Nsanyusa okulaba. Kale mukwano nawe gye baleko. Oli wala nakazindalo sembereko eno oba oli wamala? Wano wendi wamala. Oli otya? Gyendi adi gy'oli otya nyabo? Ndi bulungi. Mbuuza kubali ku HK Media bakulaba. Bali ku HK Media mbalamusizaako amanya gange bampita Susan nga mbiridde wano eno mbeera kitezi. Nze wano ku HK Media ku lwa story yange gye mugenda okuwulira. Yagwe Susan yani. Erinnya lye ery'okubirirwa. Bampita Nekesa Susan ndi mukyala awe Mbale. Yes. Oli mugishu. Nga nali olwatuuka nga nva wano mu mwaka gwa 2019 nkola program y'okugenda ku Kyeeyo nkyuse ku bulamu kozi we nali wano bulamu tebwali bulungi Adija. Nengisalawo ngambe ndi mama w'abaana ababiri omwana w'obulenzi n'ow'omuwala. Kati nenkola ki nendaba ng'embeera si nnungi nengamba kangende Saudi Arabia ngende nkole kinkyuse ku bulamu bw'abaana bange. Yes, mbakolerere nga ba single mothers out there muso okunjulira embeera gye tuyitamu. Mwaka kwa 2019 mwezi gwali gwa 8 bwe nagendera ebweru ne company ya Middle East consultant. Yes, yenyabo. Bwe ntuka Saudi Arabia gwali mwaka gwa 8 yes, mwezi gwa 8 mu mwaka 2019 bwe natandikira okola mwaka gwa mwezi gwa 9 netandika okola mu nyumba ya mukama wange. Aba Middle East we bakujja wano bakutwala wagenderawo direct ku mulimu oba wasooka n'obungeeta nga bwe tuwulira abaana abalala n'ozunganireyo mu office? Kiri bwe kitadija bwe ntuuka Saudi totuka direct mu nyumba yani ya boss wo. Twatukira ku in fact twali baana bangi naye twatukira ku office ya Middle East mu Saudi Arabia mu Riyadh. Katwetuka ku Middle East namala ku office namala enaku zaali 2 bakama bange ne bajja ne bankima okuntwala nkola eki ntandika wali mu camera abantu bakulabe tebagamba nti Emboozi gy'onyumiza yavudde mu bbanga. Bwe ntuuka ku office namalawo ennaku 2 bakama bange ne bakola ki ne bajja ne bankima ngende ntandika okubakolera. Era bajja ne bantwala ne banyaniriza bulungi ne ntandika okola.
nakola bakama bange tebaali babi naye nga omanyi nti mu ntandikwa abawarabu abo bakola ki beefuulafuula. Mu ntandikwa twali bulungi nenkola omwezi ogwasooka nengola ogwokubiri tewali buzibu, omwezi ogwokusatu bwe ntuuka mu mwezi ogwokuna bakama bange tebaali babi naye mu mbeera y'enfuna baali baavu ne batandika okundako obwavu oba mbuyite bukopi oba obwavu. Kati we batandika ekyo ekintu ensasula yange nekola ki netandika okola ki okwonooneka. Wali ogenze nga bagenda kuwa ssente mmeka? Nali ngenze nga ngendedde ku mitwalo 9. Mu kutuukayo nendowooza nti osanga Katonda ampadde ennyumba kaneeyogereko nganze omuntu basobole okunyongeza naye nga njogera nabo nze mu buntu ng'omuntu onoyogera ne mukamaawo. Nabateekangako bagamba munyongere ku kasente. Bwe batuuka ne banteeramu emitwalo 5 ng'olwo mazeewo emyezi 4. Ate ntuusa mu myezi ogwokuna ogwokutaano andowooza ensasula nekola kikuba baalina abaana 4 ensasula netandika okukaluubirizaamu awaka. Natandikirawo kwegayirira bwegayirizi omala kuleekaana mwezi guweddeko n'oleekaana oluusi neweesuulamu akeddalu neweesibira mu kisenge kwegamba ebintu ng'ebyo. Mu mwezi ogwokutaano embeera netandika bwetyo okukyuka. Mu mwezi ogw'omukaaga nga nfuna waliwo omukyala najja mu inbox yange nandiiramu olwo ntandise embeera okwefuula. Omukyala ono yajja mu inbox yo n'akuliramu yali Munnayuganda yali Muwarabu? Yali Munnayuganda. Wamusanga wa? Bano abaana ba mu WhatsApp betulira nabo ku WhatsApp nti yes. Kati mukyala najja nandiiramu nanga asuze omanye nze nazze naye nafunamu obuzibu ne bakama bange naye nenfuna omuntu anyamba nenkola ki nenfuluma ebweru kati nkolera ebweru. N'otoloka? Yes. Mu mwezi ogw'omu bakama bange naye saatolokerawo by the way. Nabakolera omwaka gumu n'omwezi gumu nendyoka nva mu kiyumba kyabwe. Era still ng'embeera tenaatera mu nsasula baatandikira mu mwezi ogwokutaano nga tebansasula bulungi. Mala kwegalirayo omwezi guweddeko oluusi tuyisizaamu ennaku neesibirayo mu kisenge ne mala okola obuntutu nga bakadaama nga mubimanyi. Byakulwana oluusi weesibiddeyo tolidde kwegamba nga embeera yakulwana. Olwo ne balyoka bakola ki ng'omukyala ekituufu ajja boosi wange n'olaba nga naye talina kyakola najja n'agamba nayimira ku luggi oluusi n'akaaba n'agamba nye Suzan jjangu okole naye ngenda genda ewaffe nkole ki ngambe taata wange by then nga taata we tanafa. Ngenda genda ewaffe ngambe taata wange ampe ssente ampoleyo ssente ndyoke nkuleetere nkole ki nkusasule naye right now nange sirina ssente. Nange n'Abawarabu nabo bakozesa abakozi nga baavu. Nabeno nasanga ennyumba baali balungi mu mutima naye mu byenfuna nga siki. Ate n'osanga abalina ebyenfuna nga byatereera naye ng'omutima mubi. Baali balungi mu mutima naye byenfuna nga baavu nga beeyiya bweyiya. So nembeera mu mbeera eyo paka bwe nabakolera omwaka gumu n'omwezi gumu nendyoka ngola ki ng'ono mukyala aza kundiiramu nti omanyi ebweru wali otukola ssente bwe ziti jangu embeera bwegaana kuba wava Uganda ng'okoze ki oze wano tujja okunoonya ssente jangu okole ki onoonye ssente ebweru oddeyo olabirira abaana bo. Kuba bwonna oddaawo obusente bw'oddaawo n'okaabira omala kwegalira mugundi ne balyoka bakusasula nabo banoonye ate kangende ewa taata wange ampeewo ndyoke nkusasule. Tojja kufunamu ojja kukakkana amabanja ojjuze Uganda abaana baagala kulya obusente buyisizaamu omwezi oli mu nnaku nga ezo babuleese osasudde amabanja nga tolina kyo savings ku account. Nesalawo nkole ki bwe nabakolera bwe namalako omwaka gumu omwaka gumu n'omwezi gumu awo we nafulumira ekiyumba ewa mukama wange nentoloka nenegatta ku baana b'ebweru abakolera ebweru abatolosi. Kaakati bwe ntoloka omukyala eyantolosa teyali mubi by then myaka egyo mu 2010 awo nyingidde 2010
nayingira South. Ono omukyala bwe yajja mu inbox yo n'akuliramu yennyini ye yakutolosa okuva mu nnyumba? Yes, omukyala yajja mu inbox yennyini ye yantolosa okola ki? Yali ye yakamala okutoloka oba oli eyamutolosa ye yajja mu inbox yo? No, oyo omukyala yali maama Kiyumba. Yali maama bano be bayita ba maama Kiyumba bennyini yajja mu inbox yange okola ki? Okuntolosa ngende nkole. Kakati bwentoloka bwantolosa nentuukayo. By then abakyala abo baali balungi by the way. Abo abakyala abasooka okutolosanga abaana baali bantu balamu nnyo. Otegeeza ki nti ebyo ebiseera baali balungi kati ate ebiseera bano bali batya? Right now bw'okeraakeranya embeera y'abaana abatolosa kati abaana nabali abakyala abasookange mu myaka 2019 2018 waliwo enjawulo sa big different n'eriwo kati. Yes. Anti bwantolosa nentuukayo ewuwe osangayo era banno bali awo ne bakunyumizaamu embeera simbi nti tukolera ssente bweziti. By then nasangawo nga bagamba tutandikira ku 1,700. 1,700 zisemu ze Uganda. Kati 1,700 ze ssente za wano $1,700,000. Awo oba ogenze kola ki? Ogenda ku kiliningi yokka 1,700, 1,800 kiliningi yokka nga teriko nti oba mwana teriko nti oba kufumba nedda iba kiliningi yokka. Kati 2,000 okudda 2,200 awo oba omanyi ku bwa babysitter oba omanyi kufumba egyo emirimu gyonna oba okikola 2,000, 2,500 awo ewato. Kati bwe tudda wano nti ogenze kulabirira omanyi okulabirira abakadde awo oba ogenda akolera nusu 3,000, 2,800, 2,700. Obukadde busatu? Yes. 2,800. Yes. Kati bwe ntuukayo nze experience yange sofa yali yakola ki? Ya cleaning ne mukyala n'anfunira omulimu nengenda ku mulimu. Omulimu ogwasooka ekyumba kye nasookeramu tekyangendera bulungi. Omukyala yali ennyumba abantu bonna abasiga baali balungi naye ng'omukyala yali wakalakya nnyo nga ayomba nnyo asobola okujja n'akunyiga n'emikono oli mu zinki oyoza ebintu. Yes, n'akwata n'emikono n'abeera nga ayagala okulwana naawe ndowooza oba yaliko ekyamu ku mutwe. Nga tewali nsonga. Waliwo ababosi Hadicha nga ye kyekikula kye. Naffe wano wali abantu nga kyekikula kyayomba. Bw'aba tayombyeko olunaku olwo aba takola ki? Tawulira bulungi. Kati oyo omukyala ennyumba gye nakola nga nakatoloka ennyumba gye nasanga. Omukyala ng'ayomba Hadija ayomba n'akugamba ekintu nga n'omugamba nti madamu kansooke malisa ekintu kino ndyoke nkole ki? Nzijje nkole kino. Tebaagalira ddala ebyo bintu. Awo zibuukako n'ajja mu ssingi n'akwata emikono n'ongugambye ki? Nendaba nga embeera sijja gisobola ne mukolera 2 weeks n'ansasula. Mu 2 weeks ezo nenkubira waliwo bano abatufunira emirimu bayita baddalaala. Soka nenkubirako maama Kiyumba wange. Maama Kiyumba wange yali mukyala mulungi nnyo n'akubira ddalaala atufunira emirimu. Kati maama Kiyumba n'eddalaala byawukanamuko. Yes. Ddalaala abeera musajja oba mukazi oba yenna asobola? Baddalaala bakazi. Kati mulimu n'abamaama Byumba abamu nabo beeyita baddalaala nti abamanyi connection y'emirimu. Yes. Abeera maama Kiyumba ate nga ddalaala? Yes. Abamu si bonna. Naye mu bwaddalaala obwo abasinga baba na Kenya be basinga okukola ebintu ebyo bya bwaddalaala ebyo. Yes. Be boogera n'abazungu. Si bazungu Bawarabu. Yes. Nakubira ddalaala n'akola ki? Nayogera ne mukyala oyo. Mukyala n'asooka n'akalubamu biki nze nasasudde ssente za mukozi ajja nkolere ate kati simanyi. Wano mu processing otolose ng'oli mutolose ofunye omulimu ew'oyo mukyala ng'ogenda bwodda oba ng'osulayo mu ekyo ekiyumba? No, kati ekyo ekintu Adija bw'otuuka ebweru kiri ku ggwe ng'omuntu kikyofulumye. Ofulumye mu kyumba kya mukamawo wa contract. Ofulumye ebweru kikyoyagala nga ggwe omuntu. Bonna ofuluma ebweru n'otandika nti nze kati sirina akagamba. Siri mu contract kankole ki? Kangende ku mulimu nkoleyo wiiki emu nkoleyo ennaku 5. Bw'obeera n'omukisa gwo ojja kola ennaku 5 osanga bosi omulungi akusasula ennaku 5 oveewo oddewa ddalaalawo wa maama Kiyumba otuule. Naye kiri ku ggwe ng'omuntu. Kati nze bwe nafuluma nina ennaku yange
ne ngamba no bwe nafuna boss omulungi ngenda kutuula nkole ki nkole nga bwe mbadde mu contract yes naye ekyo omukisa ogwali omubi ennyumba eyasooka teyangendera bulungi kati nga tukola ki nga ddala lakubira omukyala nga mugamba omanyi omukozi kuba na complain nga gundi zaalinga 3 mirundi gyalinga 3 kati olwasembayo ddala nakubira omukyala mugamba sasula omwoyo musasule sente ze aveeyo temujja kusobolagana bonoba oyagala nja kuleetera omukozi omulala omukyala najja n'obusungu nakwata bwalina kumakya saawa 4 nakwata sente nagamba bbaawe nagenda mu banka najjayo sente nandeetera ku ATM ne bandeeta ne bansasula nenvaawo oyo omukyala ennyumba eyasooka nga nakatoloka mukolera weeks 2 kati mu weeks 2 I remember yampa 5,000 yes mu weeks 2 yampa 5,000 plus 5,800 awo bwatyo nenvaawo nenzire wa mama Kiyumba munasonyi wanjayoya saalidde breakfast tetulinayo omuntu yali tuleeteddeyo ku kyokunywa kakati bwe nzire wa mama Kiyumba era netuddamu nafuna omulimu omulala ekiyumba ekyokubiri bosi baali balungi nenkola emyezi gyange gyali 5 yes baali balungi nalina omukisa nti bwe nafuluma nakolanga ne bwe nakolanga ennaku 3 Hadija nga nze bansasula ssente yes abaana abamu afuluma najja nakaaba nabonaabona natuuka yes ne batamuwa ssente naye Katonda yandeekako omukisa nti bwe nafuluma ekiyumba kya mukama wange buli nyumba gye nakolangamu newe mba sijja kusobolagana ne boosi wange yakwatanga ssente zange newe bawikemu nazibala nazimpa yes ate ennyumba eyokubiri nakola emyezi ya remember gyali 5 gyonna ne baginsasula buli nyumba gye nagendangamu nze bansasulanga ssente nakolanga gwa kuweereza kati nkola ebweru rafule ebweru nkozeeyo omwaka nga gumu kuba wonna wembala nkoze Saudi wonna mba mazeeyo emyaka 3 n'emyezi nga 4 yes kati nkoze mu nyumba ziringa 5 mu butolosi ennyumba eyasembayo Hadija yali nnungi nnyo ntuuka mu nyumba eyo yali nnungi nnyo ne banjagala madamu nanjagala nekola omwezi ogwasooka madamu nakola ki najja naŋŋamba kuba bw'ofuluma okyusaamuko kumanya teweyita manya gegamu aga contract kati bweru ne baali bampitaane nali neyita Saara kati ngajja bosi wange omukyala ngajja ŋŋamba Saara omanyi nga tukwagadde naye osobola otukolera tukole wano contract otukolere emyaka nga 2 in fact Hadija nali njagala ennyumba gyengolamu emyaka nga 2 mission yange yali yakudda wano nkole ki nga sizzayo mu nsi endala nga njagala nkikube lumu nkomewo wano nkole ki ntuule n'obwana bwange nakirizaawo mukyala ne tukole contract ya myaka 2 mukyala nakiriza ne bbaawe n'abaana be kuba yalina abaana era naye 4 yalina abaana 5 omuwala omu n'abalenzi 4 bona ne bakiriza ne bansiimye kwegamba makanga malungi nnyo nentandika okola kati Hadija nkola emyezi 2 nakola emyezi 2 omwezi ogwokusatu bano abantu betuweereza ssente e Uganda kuba kanzireko katono emabega bwe nali mu contract nalina wakiriziganya ne bosi wona akolera contract contract eyasooka kyatandika ku contract eyasooka ewabakama abo abaali abaavu kanzireyo katono emabega munansonyiwa
ngakyali mu contract omuntu eyali asavinga sente zange yali cousin brother wange era y'omuntu omwe eyambeerera n'omwana wange kati ndi mu contract sente za contract zonna tuli awo tuli bulungi naye mu kubeera n'abaana bange cousin brother wange oyo naye yali alina family alina abaana bana alina omukyala ali mu muziko nga mumanyi Kampala ati nga tutuuka nga akola ki nga tufunamu obutakanya abakyala abali eyo abali mu nsi z'ebweru mu Bwarabu mukimanyi nti ebiseera ebisinga family zaffe bwe tuva wano bw'oba ovudde mu family nga gwasoose okulinnya ennyonyi n'ogenda ebweru buli kimu oba okyetiise lusi taata waakutunuulidde baganda bo bonna bakyusiza ensingo batunuulidde ggwe buli omu kwegamba buli omu omuntu anajja mu bulamu bwo ng'awulidde nti oli bweru bo baba bamanyi twagenda kunoga bunozi ssente so embeera ebbanga eyo lyonna mu contract ng'alina abaana bange mpayo school fees ez'okulyambawa buli kimu mbalabirira kati tujjaawo tufunamu obutakanya mu nsonga era za ssente ne cousin brother wange buli kimu akyo omukugu gwe gwona ayagala nze nkole ki nze nkwetiige olabirire abaana bana olabirire n'abaabo babiri alina abaana bana nina abaana babiri nze maama ku baana bange nze taata kati natuuka nentukanga embeera ekoze eki enkalubiriddemu obusente nga mumanyi sente za contract ntono jakwata mitwalo 9 roughly oba bogabanyamu obusente tona kyo savings ku account nentuka embeera nenkalubirira nembeera staga nenyingira mu birowoozo nkolera mu birowoozo awo wenyini mu mbeera ya contract kati wenafuluma ebweru ndako katini ku mboozi ey'okuwa brother wo sente obutakanya bwava ku sente bwatandika buti obutakanya ki ekyaleeta obutakanya kyaleeta obutakanya sente yansaba sente nga nina okukola ki nali ikyali holiday nemugamba manyi brother mu covid eyajja omukambwe oyo nemugamba manyi brother abaana bange engeri gye baali mu kyalo mbadde nsaba oba nteereyo kuba yaaba babadde nga nabo mu tawuni naye abange bava mu kyalo ate muganda we yali abeeranga n'abaana be ng'ababo babeera mu kyalo nga sente omuwazaaki azikuterekere bwe natuka ebweru Adija nemugamba nzigirayo abaana bange mu kyalo bajje basomereko enowa yes kwe kubajjayo mu kyalo n'abaleete n'abeere nabo awe natandikira obuvunaanyizibwa bwonna yes so mumala okutabuka omugamba abaana bange banzirize mu kyalo no kati awo nzijja kati mu covid oyo yatabuka ennyo eyali omukambwe ennyo ng'amugamba nyo kwatirako abo abaana kuba akawala by then kali myaka nga 6 omulenzi yali mu myaka nga 9 bamugamba manyi osobola abaana abo okunfunirako tica abeere nga abankonkingirako engeri gyabadde bakoze eki basomera mu kyalo yes babeere nga at least bakola ki barekavaringa awo twafunye obutakanya we bwajjira ne basirika awe mu message ezo tebanziramu kati nesitegeera kyekigenda yes kuba kati omukyala alinga yafugamu omwami katono kati awo nesitegeera kyekigenda mu maaso yaye yaliwawo kudda ku online mu myezi ng'ebiri awo tujja kati yakomawo ku online n'ajja n'aŋŋamba nti nfunye tica naye tica ayagala kanaana buli lunaku mugayi kanaana buli lunaku abaana babiri ngasabye no buli mwana kanaana yes emugaba sente nga nyingi naye nga tica avaawo olunaku olwo asomese yaŋŋaa tica avaawo ayagala sente ze cash nemugamba tica soko mpeka enamba yenkole ki njogereko naye tasobola kusomesa nemuwa sente buli mwezi oba bw'aba akkiriza buli wiiki kubanga weeks 4 omwana omu 28 then abaana babiri gye 56 kati abala bwatyo Hadija abaliddeko naki n'ababe
so nekimpamu hard time nembera mu birowoozo neŋŋaaba nayo kati ate bano nabo baagala kuneekyangako nze omunaku waabwe atalina maama atalina kikwegamba omuntu obeera mu nsi Hadija nga tolina muzadde w'omukyala tubeera mu buzibu bw'amaanyi mostly nga tutambudde tugenze mu nsi z'Abawarabu eyo abaana baffe babonaabona nnyo oba tolina kiddako oba tolina muntu kwegamba beerawo mu kwegayirira omuntu bwe bityo nobeerawo mu buzibu bwe butyo kati awe twafunira obutaakaanya ayagala kanaana which means abalidde wamu n'abaana ababe bana kanaana buli lunaku nemugamba sijja kusobola jjukira nkyalikawo mu contract busente butono kati nga tukola ki mugaa sijja kusobola at least kabakole ki kababeere batuule awo brother wange waya ne zivaako batandikawo kweyisa bubi awe bagambira nti bakole ki nzijeyo abaana neŋŋa abaana mbateekewa ino ne mukyalo gye baali waali waani wa maama wo saidi ya mwami baaliwa kati Hadija omwana omu yali omuwala oye taata we yamubba nga nkyali wano sinagenda bweru nali nge twatugenze ku mulimu nalina mukwano gwange nga tupangisa mu nnyumba emu kati mba ngenze nanzibako omwana omu taata we najja n'amubba muwala n'amutwala awo yamutwala nali sirina bulungi nnyo buyambi nensirika ng'omuntu nekinyiga naye nensirika ng'omuntu nensigana omwana omulenzi nga nze amusomesa buli kimu kati omwana muwala we baamutwala neŋŋamba kakole kikabeereyo ebintu byange byatuukira okola ki okulinya okugenda ntuuseeyo Hadija era nkoledde mu bugubi omwana omulenzi mukwano gwange agoba kugenda bweru nange ngoba kugenda bweru kati mukwano gwange bali asimbula kuba nze yamusooka neŋŋenda naye naddako n'agenda kati bwe yagenda yafuna omwana omuwala omukozi gwe yaleka n'abaana omulenzi owange naye yali alina omwana omuwala n'abalekera omukozi mu muzigo kati tutukawo mu magati laba omwana omuwala gwe balekedde omukozi naye neyeekyanga nga omanyi abantu ne bamuwa ebigambo abo bagenze ebweru bakuwa essente ennyingi bakyokolera obusente obutono 10,000 omwana nga yeekyanga ng'agamba yagenda we tutamuwa sente zayagala yakola ki agenda alekawo abaana kati nze kye nalina okukola Hadija ankwata omwana ng'amuwa brother wange ono kazini brother wange ono omulenzi omuwala taliiwo aliwa ali mu kyalo neetaawa taata we kuba oyo Yesu amufaako nnyo nenguma omutima ng'omuntu kaakati ng'azaayo ki awo sente obutakanya bwava ku sente ne kazini brother wange abaana abagobye jjukira bwe nagenda nenfunamu ku sente nemugaana omuwala akole ki kwe kubagatta awamu baamumuwa bulungi nga tebakusumbuye baamumuwa Hadija naye mu process y'okumujja mu kyalo nze yateekamu sente n'okumujja mu kyalo sente zonna transport okumutuusa e Kampala zaali sente zange ntandika olabirira omwange omanyi embeera y'ekyalo kalabika bubi biki nentandika oweereza obusente akole ki addewo tandise okusoma era mpaayo school fees kati mu butakkaanya kyava ku sente Hadija mu byaguni nga wemba nnyonnyodde nti kyava ku sente basabye sente za kusoma holiday biki ebyo netufunamu obutakkaanya ne kazini brother wange kwegamba kati nga tufunamu awo obutakkaanya bangobye n'abaana nembeera Saudi mu kiyumba kya mukama wange nga sibitegeera kugamba andye n'omulimu nagwo negayira bwegayiriza okunsasula n'abaana Uganda nabo yakuleetera ekirowoozo kya kutoloka nolaba nga mu butuufu kyoteekeddwa okukola kulw'abaana kyenteekeddwa okukola kuba nga nfunye obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nga nina okukola kyenosalawo okukola naye nensaba mukama neŋŋaa mukama nfuluma nsaba ompa omukisa nfulumya ompa omukisa mbeere nga nsasulwanga era Katonda bw'ati bwe yakola kati mu process eyo okungobya n'abaana sirina maama sirina nti oba kojja alina omukyala nagamba kojja gendayo nzigireyo abaana nga omanyi abantu abanaku banange
abali eyo abatulaba nembeera awo bwentyo mu biroozo ebingi naye bwe mbeera awo nenfunayo omukwano gwange gwe nanyumizaako yali mulenzi by the way bwe munyumizaako ogundi emboozi zange embeera gye mbitamu nangamba omumanyi Suzanne omwana mumpe omwana omulenzi mumpe nkole ki naye ono mukwano gwe yali ali luddawa yali Uganda mukwano mulenzi nga bamwita Alex n'erinnya kandyogere Hadija bamwita Alex kati nga ngamanye kwata omwana omu omumpe naye Hadija process eyo nali nsazeewo nti nfune essomero omwana muteeke mu kisulo engeri gye nali nfulumye ebweru nga nfunako kasente akakola ki akawera already kati yali agenda okujja yansaba omwana omulenzi kati ng'omuwala yes nga taata we era amututte yes kati nga ngamanye omwana omulenzi kati ngenda omunnyonnyola gundi obuzibu obwo obuguddewo naye already nga nze mpulaninze nti omwana kamuteeke mu kisulo njogere n'essomero linkumira omwana paka we nadde Uganda kati nga nfuna essomero bayita Kajansi St. Anthony Kajansi nze kennyini alifuna ku YouTube nga ngenda ku YouTube nga searchinga amasomero nga nkwagwa eri essomero Kajansi St. Anthony Kajansi nga ndifuna nga nfunako n'ennamba yaalyo naye ekyomukisa omubi enamba teyali ku WhatsApp nga nkola ki katono bwe namunyumiza nangampa omwana omulenzi nenkwata ennamba y'essomero nemugamba manye Alex ngenderaako ku ssomero eryo bambi nnyamba ogende kwata ennamba eyo ogikube ku ssomero bakunnyonnyole ki ekyetaagisa okole ki okimbuulire njagala kutwala omwana oyo mu kisulo bwe naaba nteredde bulungi ne munne ngenda mugjayo nkole ki mbateeke wamu ekyo nakyo kiggwa essomero lisobola okunkuumira abaana paka lwe nadda nja kwogera n'essomero koye nti kaale ng'akwata ki nga linnya ng'agenda ku ssomero kyesamanya oba yagendayo Hadija oba byonna byali byanasa simanyi ng'akomawo n'olupapula lwaki baluyita batya obeerako sacula yes ng'akomawo n'esacula ng'akuba bulungi ekifaananyi St. Anthony essomero lyennyini ng'alimpeereza nga nsomamu kuliko mitwalo 8 buli taamu ne requirements zaazo Hadija nalina akakola emyezi nga 3 ebweru mwana mulenzi oyo namuweereza milioni zaali 3 mu mitwalo 8 nga mugambye akole buli kyonna ekisoboka kyonna ekyetaagisa ku ssomero abaana akole ki nga n'omuwala mugambye amugjeyo bonna abaana bange abanteere mu kisulo nze njogere n'essomero akwate enamba yange awa essomero njogere n'essomero abaana bange nkole ki basange ku ssomero nti kale ng'akola ki nga sente azirisiivinga nga ŋŋamba nze ne sente zosuze bwagundi ani brother bw'aba akusumbuwa nze neesiga siri muntu mubi nja kwata sente zonkole ki nja kubankingira nenkola ki nga ntandika omwesiga kuba enamba yange enamba yange Uganda bwe nituuka Saudi Arabia ne bagisala ku network nga si receiving message nga sikola kintu kyonna so nembeerawo bwentyo kakati ng'akwata omwana omulenzi ng'akola ki ng'agula ebyetaagisa ku ssomero biki weesamanya oba nabigula kati byonna mbiraba nkoze ki bwinno yenna mufuna ntuuse wano omwana teyamutwala ku ssomero lya St. Anthony nedda mukwano teyatwalayo mwana wange ku ssomero naye yamutwala wa Hadija mwana mulenzi oyo ng'akwata omwana wange kumbe yamukwata omwana n'amutwala wa maama we mu kyalo eri Luweero munda eyo Luweero eyo simanyi bayitayo weeyo munda nnyo era bw'otuukayo oyinza ogamba ne Museveni yabeerabira kyalo kiri awo kwegamba kati oyinza osanga wano ennyumba Hadija then n'ennyumba endala ng'eri tolaba neiba ekyalo kiri munda eyo Luweero
gye yakwata omwana n'amutwalira maama we sente n'azikosa byonna mbifuna akoze eki nkomyewo wano kati mu process eyo ng'akola ki nkola sente nkola ki bansasula bulungi buli nyumba gye ngendamu ng'omanyi oweereza zaakajjansi tereza fees myaka gye mazeyo gyonna kaŋŋambe natandikira ku myaka mbala myaka nk'ebiri n'emyezi egigwamu awo nga mpeereza school fees manyi mpeereza sente wa essomero ku St. Anthony kumbe ye yakola ki sente yali andyanga ndye gundi Hadija bannange amalungi abali ku HK Media ebyenena mu nsi tebiggwayo bano be bantu baffe njagala nkulaga ensi bwefaanana abantu engeri gye batambuzaamu obulamu so that otegeera obeere careful olunaku olwaleero ndi ne Susan tokaaba mukwano annyumizaako engeri gye yawaamu friend we sente atwale omwana ku ssomero omwana n'amutwala mu kyalo ate sente n'azirya it is so painful banaye tokaaba nange sikaaba tokaaba mukwano kijja kuggwa so bwe naweerezanga sente nga mmanyi nti omwana ali ku ssomero kumbe omwana yamukwata n'amukwasa nnyina omwana amutadde ku ssomero lya mitwalo 5 mu kyalo eri eri munda Luweero kakati omwana omuwala Katonda yannyamba nensiba omutima neŋŋamba kabeereyo paka lwenaakola ki lwenadda yes lwenadda kakati ekyo eky'omwana kiweddewo ndi Saudi mmanye ebyo byonna nkugambye Hadija mbimanya abandaba ku HK Media ebyo byonna nkola ki mbimanya ntuuse wano awo nkyali Saudi amanyi omwana ali ku St. Anthony naye buli lwe namugamba nga nkola ki mpeereza ku mwana nkola eki ndabe uniform nga bw'ayambadde mpeereza ku mwana ndabe bavaayo ku ssomero mu holiday ndabeko kuba yagamba nga anze omwana kati yagamba atwalako ne mutabanyi we nti ne mutabanyi we yali waka abatwala bonna n'abaki n'owange nti ajja komangawo ne munne jjajjaawe yeefuga jjajja omwana wange yeefuga bw'aba ajjayo oli munne ate lwaki omwana abeera ku ssomero nga ne munne oli gw'abeera naye akola ki akomayo waka bakomewo nga si bituufu nga jjajja omwana teyeefuga kateyeefuga kuba ye jjajja omwana nali simumanyi naye muye omulenzi twemanyi twali ba mikwano nga naakava wano okugenda wa Saudi kati ng'akola ki nga nkola sente mwesize ankole kya sente zakole ki ansevingirengako kwata akawunti namanyi Alex terekeraako sente ezo kuki kunteeraako ku akawunti yange naye namupiininkanga nga mugamanyi bw'oteekayo sente making sure receipt okola ki ogindeetera bakyala abali eyo receipt yagimpeerezanga nga manyi mwana mulenzi anteerako sente Hadija receipt yazijjanga ku NASA eza Centenary Bank ntudde mukyala ntudde mmanyi nkola ki sente ziri ku account nsavinga kumbe mulenzi akola ki kati byonna mbimanya ntuuse wano yayingira ekikoosi ky'obubbi babbi bakulu ng'agenda ku NASA ng'akubisaamu receipt ng'akola ki ng'akusindikira ng'ansindikira kati nze ntudde nkola ntawakanya ngenda mu biyumba nkola manyi nti sente bakola ki banteera ku account kumpe za NASA kati tutuusiza wano recently naye mu process eyo omwana abaana omuwala taata we bwe ŋŋamba nti manya njagala kwogerako n'omwana tayagala buzibu era Hadija nkoze ebbanga lyonna lye nkoze mu Saudi Arabia nga siwuliza baana nga nkolera mu Bugubi abakyala abali eyo ng'olese omwana Uganda ne bw'oba oli wa mukamaawo ng'akuyisa bulungi tosaakolera mu ddembe nga towuliza mwana wo
nalwala omutima nga mbeera mu birowoozo nga nkolera mu birowoozo emyaka gyonna gye naliyo emyaka 3 n'emyezi 4. Mwana omulenzi gye namuteeka simuwuliza. Oli bwe yasala amagezi naga nti omwana addenga ne munne ewaka nga mmanyi ngenda kwesiga essomero. Nasala amagezi nti omwana addenga ne munne ewaka owuwe. Simuwuliza, nagula essimu emirundi 3 ew'omwana omulenzi muwulizengako. Naye nga ssente bw'omuweereza abula ku online abulako emyezi nga 3. N'alyoka adda. Yes. Ssente zaasooka nagamba nti simanyi maama we yali mulwadde ne bazikozesa mu bulwadde. Naye nga ntisooke omuntu akumira omwana bw'aba alwadde ne bamujjanjaba tekirina buzibu. Ne nsindika ssente omulundi ogwokubiri. Naawo nagamba nti sisita we yagula essimu naye sisita we n'akola ki? N'afuna ekirowoozo ekigenda ebweru nti sisita we n'agenda n'essimu. Nenkimira omwana omuntu akumira omwana tisooke omulundi ogwokusatu Hadija naweereza ssente ez'essimu bagule omwana essimu omulundi ogwokusatu. Awo we nakolera amagezi we gaddira engulu ne ngamba no waliwo ekitateredde ekigenda mu maaso kyesimanyi. Empeereza ssente omulundi ogwokusatu ng'abulaku online era kati omulundi ogwokusatu ndowooza kyamubula ekyokola ki? Ekyokunimba. Ne mbeera awo mu birowoozo ebingi. Kati mu mulundi ogwokusatu okwo we nafunira ekiyumba bakama bange be twasayininga nabo emyaka 2. We nafunira ababoosi bange abalungi ne bansaba mbakolera emyaka 2 nkole nabo contract n'enzikiriza nga mmanyi abaana bali save nga mpulaninze nti n'omwana omuwala amugye mu kyalo ajja yegatte ku munne nkolera afure emyaka gyange gye njagala 5 nali njagala kikuba lumu nkomewo wano. Bwe mpeereza ssente omulundi ogwasembayo Alex n'abula kwonula n'abulako emyezi nga 3. Awo ne ntandika ebirowoozo. Kati ewa mukama wange ono mba nkola ebbanga nakola omwezi ogwokusatu namukolera omwezi ogwasembayo ogwokusatu. Mwezi ne kuggwako nakwata ssente n'azimba. Hadija awo omutima we nayimirira. Ekintu kyajja omutima gungamba sooka oddeko ewaka waliwo ekitateredde. Nenkola ki? Mukama wange bwe yansasula omukyala ne ngenda mugamba manyi madamu nzirako ewaka. Omukyala yaggwamu amaanyi. Hadija ennyumba ebaali bansiimye. Omukyala yaggwamu n'angamba kiki? Twali tuteesezza onkolera emyaka 2. Ne munnyonnyola. Nali ndina kumunnyonnyola ne mugamba madamu funyemu obuzibu ntudde wano nkoze emyaka 3. Naye ntudde ebbanga bukyankola wano siwulizangako baana bange. Simanyi we basomera, sirina maama, sirina muntu yenna asobola kukola ki? Kundabira ku baana bange. Naye bantu be nabalekera tebafaayo tebampa simu kwogerako nabo simanyi oba kiki oba kiki. Simanyi oba balamu oba baafa. Nga nkola ki? Omukyala ng'agamba manyi abantu abo oyogera ku mwana. Mukyala yakkiriza bwe nayogera ku baana n'agamba okay sooke bw'onooba osobola okugenda n'okomawo ffe weetuli. Yes. Awo wennyini we nafulumira kuba ekirungi ekiri mu butolosi nti obeera nga gwe akola ki? Eyeekozesa. Oyagalira wonna mukama wo teri muntu akwata ku mukono. Mukama wange n'ansiibula bulungi naye mu kumusiibula n'angamba oba olinayo obusisitawo ng'akola nga ggwe oba olinayo mukwano gwo nga mulungi nga ggwe osobola kukola ki? Munconnectinga kajja nkolere. Kati wali mutolosi ng'olina empapula oba bano bakama bo bakolera buli kimu? Kati bano bakama bange ennyumba eno yasembayo bo baali bagambye Hadija bagenda na kuntwala ku Chaiman bankolera endagamuntu. Yes. Baali bagambye nti okuva mu nyumba kakasa wali toyina bipapula. Mukufuluma mu contract. Wali olina contract? Bwe nali mu contract lwotoloka butolosi Hadija. Wali olina passport? Ya mu contract nali ndina passport. Nali ndina passport. Wawatoloka ewa boss we asooka wafuluma ne passport yo? No, saafuluma nayo kuba nze yennyumba gye nali mu kirabika baakosanga abakozi nga babatolokako butolosi. So bwe natuukayo baali so sensitive nange
nga tebanzikiriza kintu kyonna. Kati wavaayo otya Saudi okomawo wano e Uganda nga tolina passport? Kati nzija Hadija awo nzijawo. Mukama wange nansiibula. Nenzira ewa mama Kiyumba wange. Neneetegeka era in fact saasulayo ewa mama Kiyumba ne mugaa ngenda waka. Nensiba ensawo zange nengula waawe ensawo empya nempangamu obuntu bwange. Nemperekera eri ku deportation Sakana abali Sakani mugimanyi gye boogesa omuliro. Nengenda ku Sakani. Bwe ntuuka ku Sakani saalwayo nnyo Hadija. Namalayo roughly yali weeks 3 n'ennaku nga 5 saamalayo mwezi. Mala weeks 3 n'ennaku nga 5 ne bangolerako ebipapula. Anze nkiwa Sakani bagamba nti bakubira bakama abo. Kisinze bakama baba balungi bakolako mangu ku bintu byonna okola ki notambula ne bakuwa exit ekufulumya. Natuukayo mu weeks 3 n'ennaku nga 5 ne bankolerako ku mpapula ne bampa exit bakama bange ne bampa exit nenfuluma okujja okutuuka wano Uganda. Kati ntuuka wano Uganda kuba bwe natuuka ku Sakani nze tebyankaluubiriza Hadija. Buli kimu kyali kirungi bakama bange tebankaluubiriza. Bampa exit nenfulumirawo mu weeks 3. Ntuuka wano Uganda Hadija ekintu kye nakola bwe natuuka Entebbe nempita Entebbe nentuuka Kampala. Dali nakunoonya omwana wange omulenzi waali nga sinakutuuka nti oba ntuuke awantu wensooka okuwummulira. Natuuka kola ki noonya mwana mulenzi. Kye nasooka kubira Alex. Simu nagijjako nagifuula biza. Kati mukubira Alex yali amanyi nzijja wano gwakuna. Kuba namugambako nzijja gwakuna. Yes, yali amanyi nzijja wano Apple. Naye bwe natuuka omutima gunga asooka ogende ewaka nga ndi mu birowoozo bingi. Ndi mu nnaku nnyingi ng'abaana bange oba baafa oba kiki. Eno omuwala taata we amulina tamumpa simuwuliza. Abeera ku online omugamba mpeereza ku kifaananyi ky'omwana. Tasobola era bwe nakola ebbanga lyonna nga siwuliza ku baana paka lwe ntuuse wano. Kakati bwe natuuka wano sinaakutuuka wantu wonna kunywa mazzi. Natuuka wano Kampala nenkubira Alex nemuga Alex omanyi kuba yeewa mama we nali simanyiyo sijja balimba. Yes, naye namwesiganga omuntu naye ye ng'omuntu nali mumanyi. Nemuga amanyi Alex ntuuse wano naye already ndi Uganda naye kola ki njagala kulaba mwana wange. Olwasooka yakwata esimu n'agamba wangi ng'omuntu anaabeera ku simu nga takola ki nga tawulira muntu. Najjako esimu nenziramu nennemera ku simu nakuba emirundi nga 10. Ekyabaamu nagijjako embeera sitaaga awo we nali. Naye kino ekingamba genda sooka ofuneewo okuwummulira. Nafuna kaloogi we nawummulira kuba nze ewaffe wala nasalawo nfune loogi gye nkola ki gye mpummulira. Naye seebaka ewiki gye natuukiramu wano yonna nga anoonya mwana nentuuka ndowooza nti oba omwana yafa. Kumbe ono Alex ebikolwa nogaako ogendeko ku ssomero lya St. Anthony Kajjansi. Hadija nga mpunze nga sikyategeera nga mmanyi kintu kimu kyanzijira nga mmanyi nti omwana yafa. Oli takwata simu ategedde ntuuse wano. Akimanyi nti sente teyaziteekayo. Akimanyi omwana bye namugamba nga byonna teyabikola. Kati mukwano gwange aŋŋamba oli omukwano gwange aŋŋamba manyi sooka ogende ku ssomero ogenda okakasiza nti ki byonna oli byadde akola bya kifere. Nga ninya nga tugenda ku St. Anthony Kajjansi nga tuuka ku ssomero nga mbuuza omwana bw'ati na bw'ati abadde asomera wano bamuyita Emma gundi abadde asomera wano nga bakebera mu basa nga akebera mu kompyuta nga banga omwana tetumumanyi na kumumanya eri erinnya tetulimanyi wano ne mu kompyuta tukebedde mu fayiro talimu. Amaanyi ganzigwamu Hadija.
in fact na faintinga kuba nali omukwano gwange yali akoze eki yali amperekeddeko netubeera awe twatuula paka lwe nadda enkulu ne tutambula ne tukomawo kati ntuuka wano katono gaayi yali alina enamba munne gwakozesa gwayita mukwano gwe ennyo nga nkubirako mukwano gwe gwe yali aŋŋambye nti yapikinga abaana ku ssomero baba bawummudde nga nkubirako mukwano gwe nga mugamba nti omanyi natuuse wano naye Alex tayagala kumbuulira mwana waali jangu ntwale nkole eki already ndi Uganda ndabe ku mwana wange n'oli naye ng'akola ki ng'ajjako essimu kati oli kye yakola ye yanvuma buvumi mukwano gwe ennyo wa Alex ennyo yanvuma n'aŋŋamba nti nze ne Alex kwogamba simumanyi sirinayo mukwano gwange gwe bayita Alex kati neerabira nti aŋŋambye tamanyi Alex n'atypinga ebigambo nga binvuma n'abiweereza Alex muki kati laba Katonda bw'akola n'abiweereza Alex mu inbox yes ku WhatsApp screenshot kati mba ndi awo abinsindikira Katonda ndoza n'amukkako Alex n'akola ki n'abinsindikira ku pressure gye nateekayo ey'amaanyi kuba nze saatuula njagala kimu kuwuliza screenshot yali agiweereza Alex by mistake n'aweerezaamu ggwe no yagamba tamanyi Alex era Alex tamumanyi era tabeerangako mukwano gwe kati laba bwa typinga nga nvuma n'abiforwardingira oli munne mukwano gwe Alex nti gamba ekyo ekiwala kinneesonyiwe nze situnda ntebe kuba baali beeyita nti batunda entebe yes nze situnda ntebe gamba ekyo kiwala kyo kinneesonyiwe kati laba ono Katonda bwamukkako pressure gye nateekawo ey'amaanyi kuba we natuuka ngenze ku akawunti tewaliyo ssente nsanzeeko miliyoni emu kazini wange gyateekako awo nfunyeyo emikwano oluusi nfunye emikwano giŋŋambye gibandeetedde omuntu simanya tracking nga bamutrackinge tumukwate alage omwana wawaali katono wa tracking ono laba naye najja n'atufera n'atwala ssente miliyoni emu gye nalina n'agitwala yonna mukwano gwange anconnectinze nti bakola oyo tugenda amukwata batutte ssente miliyoni emu omwana talabise tutrackinga tulaba omwana talabise tulina okulaba omwana n'ebya ssente wabivuddeko lowooza ku mwana naye ndowooza omwana ngenda kubeera naye wa ku akawunti sisanzeeko yadde n'ekikumi kati pressure nyingi gye nateekako ndowooza wa tracking n'adduka kuba nali muwadde ebikwatagana ku oli omulenzi Alex ndowooza n'agenda mu inbox n'akola ki n'amubbirako kuba baali ba tribe emu bonna baki beeyo ba western ndowooza n'amubbirako nti gwe oli awo naye muwala agenda akukwata nga ndi awo Alex ajja mu inbox nga ŋŋamba munnange akoze screenshot z'oli ng'azimpeereza nga ŋŋamba munnange abantu beesonyiwe baveeko omwana ngenda amuleeta baana baali bagenda mu kyalo simanyi mu kyalo kyewa Hoima naye bajja kati nga mbuuza nga nteekako amateeka nti oyagala omwana omu oba n'owange ogenda amutwala n'owange ajja akulabeko oba bajje bonna n'owange bajje bakulabeko nti naye omwana wange bw'ajja olina kukola ki ogenda amunkuumirako obeere naye abeere ne munne nze ssente ngenda akola ki owange n'oba tomuweeredde nze owange ngenda akola ki ngenda kuba nkuweerezanga ssente okole ki olwo ebya ssente zaabyogerako ki mu kiseera ekyo kati mu process eyo hadikya nga simanyi sinagenda ku akawunti kulaba oba ssente gye ziri oba teziriiyo yes nga mmanyi mukyala ntudde mmanyi at least omwana ngeyamufuna n'obusente gye buliwa ku akawunti kati nga mbuuza oyagala omwana omu oba oyagala omwana ajje n'owange nga mugasooke kubanza adijja omuntu ankuumidde omwana mbatwalanga ba famire yange ne maama we nali muyita mami nga mmanyi omuntu akumira omwana si kyangu hadijja okusanga omuntu akumira omwana emyaka egyo 3
nga mugasooke omwana mulete ne munne bajje bakole ki bandabeko koye kale naye bali mu kyalo bajja nca era nca nti mpendagiro nga muwendagiriro kati obwakeera nakwata omwana namuwa ki nafuna waawo omuwala omuwala bagamba yali girlfriend we omuwala ng'ajja n'omwana nga bateeka mu motoka nga abagamba nti gendera ku namba eno endagiriro bweti nabwete otwalewo omwana naye omwana oyo womutuusa bw'otuukawo ku Kyeeyo kubanga mutuuka ku Kyeeyo nga bankubira nga nzija nkola ki bapiikinga naye yagamba omuwala nti omwana omutuusa ku Kyeeyo mwana muleke ku Kyeeyo gwokole ki linnya takisi okomewo yes ng'akimanyi amanyi bye yakola tebiriiyo yes olwedde nange banange baŋŋambye omuntu agenda okuleeta omwana tomukanya kola ki kudduka kati nange andistede omuwala bwe yatuusa omwana omuwala yali muntu kaŋŋambe yalimu oba obuntu bulamu obutonotono kumbe bonna baali be bamu kyekikosi kyekimu babba babeera okwo ku media kubba bantu yes omuwala bwe yatuuka naye n'abyamu akantu kalimu oba Katonda yamubeerako awo simanyi natuuka ne mbaaniriza ne tukirira ewaka kuba bwe natuuka wali omukwano gwange eyali ansuza ne tugenda ewaka ne ŋŋamba mukwano gwange omanyi naŋŋamba nze kansiruke ndeete poliisi omuwala bamu arresting konze yanguwa nga ntuusa awo omuwala nga amanyi lindako baleete emmere ne twefula nga aba ordering emmere ebweru yes mugaa lindako baleete amazzi baleete n'emmere mulyeko olyoka okole ki olyoka oddeyo mwebale kunkumira ku mwana ngamba mama Alex yabadde nga n'omwana wo sinze nze just mbadde nzija kufunira mama wange eddagala muki mu tawuni naŋŋamba nti nsuulirako omwana oyo genda kundagirire nonteekere omutwalireko omwana ono nga tubeera omuwala ng'agenda ku poliisi yasooka n'egaana poliisi bwegaana omuwala n'adduka ku b'amagye waliwo ab'amagye abatuli awo kumpimpi naleetawo ab'amagye ne barestinga ki omuwala naye kyetwakola oba bano kyetwakola omuwala nga tumuarestinga ng'agamba kati nze muarestingira biki nze bampadde omwana mbadde nze kukima eddagala nze ono muyambyeko buyambi era simanyi ono Alex babe abanayibba baffe ewaka aganze kyengenda kukola nze munsonyiwe nze kyengenda akola ng'abatwala paka wa Alex wano ng'abatwala paka ewaba Alex nga tugenda nga tulumba Luweero baali kati mama we yali abeera Luweero kati nga tutuuka e Luweero nga tulina okunoonya ewaba Alex omuwala nga atutwala paka ewaba Alex nga tulaga n'oli mukwano gwe eyanvuma kati kumbe Alex yakola ki yakwata enamba y'oli mukwano gwe kati nga gwe Hadija onokwata enamba yange noba ng'ogikolerako ebibyo oba okitegeera olina enamba yange wagikuliza WhatsApp nga nze simanyi ogikolerako yes gw'omuntu omu ng'agikolerako ebintu bye byayagala kati yefuula ng'oli kumbe si y'oli wabula yagikuliza WhatsApp akolerako okufererako abantu kati nga nkola ki nga tutuuka nga njagala kukwata oli muki mukwano gwe tukwate ne maama we mukwano gwe we yawulira nti tumunoonya n'adduka kuba batulagirira waakolera n'addukawo ekiro kuba twatukawo ekirawo Luweero mu tawuni n'adduka kati bwe yadduka ne ntupotinga ku poliisi y'e Luweero bagamba ono muntu bwati na bwati mwetaaga alina okwatibwa balya ssente zange nga ndipotinga nga bagamba ati nga omanyi poliisi ya Uganda bw'oba tolina ssente Hadija tewali agenda kufaako wano Uganda era oyinza okufiira naawe ng'omuntu akola kyakulaba naye nga tolina ssente mu nsawo kati nga tukola ki nga tuvaayo omaze okutegeera nti ssente ku akawunti teziriiko kati muporosese bwe tuvaayo Luweero enkeera nga ngenda mu bbanga mpulaninze nti nfuneko wembeera fast transport gwe walinga okozesa wali okozesa transport si obusente bwe wajja nabwo najjako n'obusente upkeep yange aside enatuuka entebe nembukola ki nekyenkisaamu ne bampaamu eza wano ze zaakola ku bintu ebyo byonna
kugenda eruweero okukwatako ku bantu abamu maama wa Alex zaali ku ssente bwe najja nabo aside yes kati wetuuka wano enkeera ne tugenda mu bbanka era nga mukwano gwamperekeraako tuka mu Centenary tutuuka ku counter kuba nali sijjayo gundiwa visa card nali sigijjayo genda ku counter nzijayo ssente ng'omuwala nga bambuusa oyagala ssente meka nti njagala kujjayo ssente zonna eziriko ssente bwe ziti kuba nze ssente zange nali nziteekayo naye nga nzibala mmanyi omuwendo oguliko. Wali osuubirayo ssente nga mmeka? In fact mu myaka egyo gyonna gye nakola nali nsevinzeyo Adija nali mubanja omulenzi kamanya nti bukadde nga 30 million kuba naweerezanga ssente ze naweereza milioni 3.8 ez'essomero gattako zino school fees yes gattako ssente ze namuwanga naweerezanga bukadde bubi nze nakolanga Hadija saatulanga waka era nga bwe nva mu kiyumba kino nga kiganya nga nze kennyini nfunirawo omulimu sidda waka situuka na waka nga nfunirawo omulimu awo wennyini ne nnumba mu kiyumba kirala nga makinga sure buli mwezi mpeereza ssente bukadde 220 2.7 awe watyo yes antuka mu bbanka ng'omuwala abakyekinga sanga baŋŋamba ssente zoyagala nga si ze ziriko ssente wazijjako dda ndabako wano olinako miliyoni emu Hadija awo saddayo kutegeera wabula naddamu ne mbuuza eki nnyabo gambye eki nti wano ssente tulabawo miliyoni emu oli kazini wange gye yateekako yes kati neŋŋenda wani nenegumya ng'omuntu neŋŋenda ewa manager nemubuuza ate bano nga baŋŋamba bino nti sasevinga nga ssente mbadde nga bweru myaka 3 ng'olina screenshots ezo eza bbanka omugayigenzi yakuweerezanga ezokunasa nalinako n'ebimu waziraga aba bbanka yes nalinako n'ebimu kwe kugenda ewa manager bwe ŋŋenda ewa manager nemubuuza ate nga ssente zange nga teziriiko ku akawunti ate zino risiiti ziraga ssente kweziri nga bakebera ng'akebera manager ng'akebera mu system nga ŋŋamba nti wano tulabawo nti wanyaha simanyi yasevinga bwe ssente bwe ziti n'akoma mu mwezi bwe gute nti ne tulabawo wano n'omulala naye teyateekangako ssente babbanga nga bamanyi Hadija nekigwa bwe kito tewali kye bagenda kukolera tebafollowinga app ani yakoze risiiti ezo like kubanga bbanka eba erina okufollowinga app abantu abakola ki abakozesa risiiti zaabwe mu ngeri enkyamu. That was so wrong. Kasita bamanya nti ssente tekuli basanzeeko miliyoni emu gye bajjako ne bampa tewali ekyeyongerako Hadija wabula bwe bampa eyo miliyoni saddayo kutegeera na feintingirawo awo naye ndoza mukwano gwange nasikasika okunfulumya bweru ng'atya amawulire okumukwata yes era nagenda okudda engulu nga ndi bweru kabalaza ne tulinnya ne tukomayo ewaka so embeera yange bwete bwe yali nentandikira okubeera obubi nkutte eyo miliyoni emu bampadde ku magezi ng'omanyi nti oli awo oli depressed tolina kiddako teweetegeera nenfuna emikwano ofuna abantu abagamba kino genda ku poliisi waabe okole biki ngenda ku poliisi nempaaba nenfuna ne bampa gundi nga tulina okunoonya Alex bwe nfuna reference nono kunoonya Alex kati abamu ne bampaako amagezi nti nga tulina kupiininga maama we akole kikuba ssente ezimu Alex bwe yazifunanga ng'aziyisamu ono mukwano gwe ng'alagira mukwano gwe zituuse ewa maama kati twagenda okwesanga bwe tugenda process ya police twagenda okwesanga nga maama we naye yareceivingaangako ssente zange omutabanyi waziweereza n'alagira oli mukwano gwe weruweero ng'amugamba ssente ezo zitwale ewa maama kati nga maama we naye alinakola ki alinakwatibwa tugenda tukwata maama we tutuuse ku poliisi ya wano Lusanja Kitesi wano nga maama wano yasulawo ekitezi wano Lusanja yasulawo olunaku lwali lumu poliisi y'Ekasangati nga bapiininga poliisi ye Lusanja nga babakubira amasimu mwafunye right eyawa okugenda mu district endala kukwatayo omuntu
bannange poliisi ya Uganda mutuyambe twetaaga obwenkanya. Poliisi ya Kasangati mukubya amasimu batiisatiisiza poliisi ya wano nti bakwate omuntu gwe tukutte maama w'omulenzi ababba ssente zange bamutwale e Kasangati tugende ne fayiro. Kumbe poliisi ya Kasangati bawala b'omuwala batuuseeyo babawaddeyo obusente kwe kutiisatiisa poliisi y'e Lusanja nti bafunye olukusa balugyewa nga bo be bakulira ab'e Lusanja okugenda okukwata omuntu wa e Luweero. Naye ate mu kuva wano e Luweero nze nkimanyi nti tosobola kuva mu disitulikiti endala nga tofunye lukusa lwingira mu ki byonna process twaziyitamu ne tufuna buli kimu ekyetaagisa okuyita mu disitulikiti endala kugenda kwatayo oyo omukadde. Naye poliisi y'e Kasangati batiisatiisa poliisi y'e Lusanja lwaki bagenze mu disitulikiti endala nga be babakulira kukwatayo omuntu. Nga batiisatiisa abaana bagamba mwanguweeko muleete omusibe ne fayiro. Nga tutuuka e Kasangati kumbe babawaddeyo obusente ntuuka Kasangati nga natuukira ku osi w'e Kasangati nga mbuuzi nga ngamba nti simu abaleeta simanyi wano kutwogerako nti simanyi biki lwaki mwagenze ne mukwata omuntu nga tebafunye lukusa. Ye ate n'ekirala simanyi twawulidde batugambye nti mwagenze n'abamajje okukwata omuntu wabajjeewa abadde awo kuntiisatiisa bwe batyo wabula nga kumbe babasasudde bawala b'omuwala babasasudde nti maama waabwe bamute. Era Hadija bwe twatuuka e Kasangati fayiro yange yakomaawo paka leero tebankolangako paka leero simanyi n'omusibe oba akyajja ne bamuwa bondi maama w'omulenzi ne bamuwa bondi poliisi y'e Kasangati ne bandagira nti nze kennyini nze abakwata omuki bo baagala omubbi kennyini kati omubbi kennyini Alex nti nze abakola ki nze abateekamu ssente mweturakingire mubakwatire mubatwalire ku poliisi. Naye ddala nga poliisi ya Uganda obwenkanya buli wa sayidi awo. Omuntu aleese omusango mumulakidde nti gwegenda weturakingire omubbi omale omutuleetere wano ku poliisi tumusibe. Obwenkanya buli ludda waawo bannange abali eyo. Bannange, this is so painful. Ono omuwala namugumu bannange, nze nnyinza okufa. Ensi banaye bweti bwetambula. Kati okuva olwo oli kuki? Wayise ebbanga ki? Kati Hadija okutuuka wano saawa zino ni mu myaka 4 ntambuza mu myezi 4 ntambuza mwezi gwa 5 bukyantuuka Uganda nga ndi wano. Naye bannange abampuliriza eyo sirina kyakulya. Embeera mugimanyi nti omuntu bw'ova oludde mu nsi obadde ku ddungu n'otuuka mu nsi yo tolina yadde olwataano. Abali eyo ng'oli mu mbeera bw'etyo mugimanyi. Otuuse mu nsi yo tolina yadde lwataano. Olina abaana balina okulya balina okusoma. Abaana bange tebasoma. Jjukira naweerezanga ssente nga mmanyi nti basoma kumbe tebaali tebasoma. So omuntu yenna ali eyo bannange Hadija kanfukamire. Bannange nsabye n'obwewombeefu obungi omuntu yenna ng'oli eyo nsaba ku buyambi bwammwe. Sirina kyakulya abaana bange sirina kiddako embeera mugimanyi baganda bange abaana bange tebasoma. Omuntu yenna ali ku HK Media ng'olina obuyambi bwo tukkirira Hadija ajja kubuntuusaako. Mbeera mbi sirina mulimu nagezaako kunoonya myezi gye maze wano ena kunoonya ku mulimu sirina mulimu. Baganda bange munyambe. Omuntu yenna ng'ali eyo osobola okuyimirira nange mu fayiro yange eri awo Kasangati bagisibira awo Kasangati oba tuula wano. I'm so sorry. Bannange tuyambagane tunyigangane emitima bw'oba gy'oli ng'osobola okuyamba omwana muwala Susan. She's going through a very hard time. Yasindika ssente ze baziridde. I'm so sorry.
Oh, banaye bw'oba osobola okubaako ne kyoyamba Susan, please, we are very welcome. You're very welcome tukwaniriza bulambalamba. Amasimu gakwatira ddala, messages nzifunira ddala, tulabe butya bw'ayinza okuyambibwa. Ne bw'oba just ng'olina nnyumba nga w'osobola okumuteeka abeereko ne waasula, tusaba mumutaase depression kubanga embeera gy'alimu mbi ayinza n'okwetuga. Tofaayo. It will all be nice. Hadija nze natuuka n'ogamba nti neetuge sinakiddako nonyeza omulimu teri neŋŋamba neetuge bunebulu entunula ku bwana bwange. Nange abantu babi Hadija, bantu babi. Nolya ssente y'omuntu n'otalekako yadde lw'ataano. I'm so sorry. Naddako n'okutiisatiisa kyembadde neerabidde Hadija. Antiisatiisa kuba namuteewako mukwano gw'oli, namuteewako omuntu amubega. Antiisatiisa nti bwe naaba mugendeddeko nnyo, bwe naaba mulemeddeko nnyo nti mubanja ssente, agenda kunzita. Yes, agenda kola kyonna ekisoboka. Olina ku kifaananyi kye ndabeko. Agenda kola kyonna ekisoboka anzite. Nze nfe then ye alye ssente. Just gokola bw'oti essimu, then oluvannyuma ojja kyesindikira ku WhatsApp. Bannange yoyo omwana mulenzi gw'olaba ku screen ye yatuusa ku muganda wamuwona ekibambulira. Bw'oba omumanyi wonna waali anoonyezebwa mu bubi ne mu bulungi. Bw'oba oli wa poliisi, bw'oba oli looya, bw'oba oli muyambi just financially, agezaako okuntiisatiisa nti agenda kunzita naye nga yalya ne ssente zange. Bannaffe katubasiibula olunaku olwaleero, sigenda kubeera nga mbariisa, mbajjukiza nti obuyambi okuyamba abantu bamwe financially, yenna omuntu gwe weetaaza okuyamba, lines zaffe ziri open. Eyo ye Airtel Pay bw'oba oyagala okusasulira ku Airtel for free, ate bw'oba oyagala okuweereza ku MTN oyita mu nnamba yange ey'essimu ne tusobola okubaako ne kye tukolera abantu baffe. Kababe baana, kababe bakadde, bonna tubayamba mu ngeri yonna gye tubeera tusobodde. Njagala okubebaza nti mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okusubscribinga. Yenze HK Media Hadija Kigozi, mweraba.